nosoma kakatono tekaba kabi. Ibilisi lanatullah Allah subhanahu wa ta'ala yagiragira ebiragiro n'agiga nti isjudu li adama mwenna munvunamire fasajadu illa ibilisa aba yagaana. Allah n'agigoba mujjana nekkirira nejjeena n'agikolimira. Allah kati amala ogikolimira yo nemanya nti nkolimire. Bwe basinkana ne nabbi Musa babiri, Ibilisi egamba nabbi Musa mbadde nsaba onyambi buyambi, onyambi ogenda ongambire ku Allah yankolimira ansonyiwe ekyo yagalayo. Nabbi Musa n'agenda nga Allah Ibilisi esaba kugisonyiwa. Allah agamba nabbi Musa genda ogigambe sina buzibu nze nze kusonyiwa busonyi buli bantu bonna basonyiwa. Agende ku ntaana we baziika Adamu avuname. Badda bawa amawulire ago bagawa Ibilisi Musa. Ibilisi naga bwagambye nze vunamira Adamu nagaana muvunamira nga mulamu ate kati muvunamire nga yafa. Amugamba kale tewali buzibu bakyoganya. Musa agenda nono akwata eno. Ibilisi ayimirira agamba Musa sokodde n'amulamira ebigambo bisatu kwaka ebi. Namugamba nti Musa ogenda n'ebino mbikugamba tobikolanga. Ekisooka n'amugamba nkulamira bw'obanga onyiize toyogeranga ekigambo n'eki mba wendi. Buli olabanga onyiize toyogera. Bw'onooyogera agenda kuba nze. Baganda bange bali wano nga nange netaddemu buli olabanga onyiize toyogera. Buli wonoosimbula okwogera togenda kuba ggwe. Nadamu yajja ojja kwejjusa byonna byonooyogera. Olaba omuntu anyiiga najjayo akambe, omuntu anyiiga n'akufumita epeeni, omuntu anyiiga n'akuba oluyi. Ekyokubiri kyeyamugamba nemuganza Ibilisi Musa nkutegeeza nkugamba tekakutandanga olunaku n'olu neweeyawula ne mutuula aba eggwe n'omukyala. Totuulanga n'omukazi yenna atakuzira nga muli abo. Ngenda kuba waabo kyenaakola ojja kyolaba bw'olikikola. Nga nange neetaddemu nammwe mbasaba bw'onyiiga nga toyogera. Ekyokubiri teweeyawulanga n'omukyala gw'osobola okuwasa. Ajja kujja abakola kyonna kyayagala abaguse. Nvudde ku kigambo kimu nti okuyigako kikulu, okusomako kya bbeeyi. Ekintu ky'omanyi tekimenya, ky'otomanyi kimenya ng'okikola. Avuga bokisa nga togimanyi bulungi ogiraba oluteekamu jjiya neezikira. Hagimanyi naga nti okutta otya kulaaki. Kulaaki gite mpola mpola ddamu osambe n'osamba. Ekigere eki neeyaka n'osika omuliro n'ogumalayo. Naga nti tosika. Opapa ekikulu opapa ng'entunusi kye zikola naye ng'ekizibu butamanya kino kyoliko. Naga nti kateekamu jjiya osimbule. Wano ne wali abali maaso bonna ne beesega. Naga nti gwanaakuba piki mudde ebbali neezikira. Kiki mbadde nteekamu jjiya endala oyagala kutunula mu jjiya olyoka oteekemu jjiya ya piki. Lwaki otawaana butagimanya? Naye bw'oba ogimanyi ekigere kigenda nakulaaki na jjiya ng'oli eri kubanga ekintu okitegeera. Ne Qur'ani bweri n'eddiini y'obusiraamu bweri n'ebintu byonna byagala kumala kusoma. Saba Allah subhanahu wa ta'ala asse sakina mu kifo kino. Allah asse eddembe mu kifo kino n'abaazimba ekifo kino. Allah yaumul qiyama akibalage. Ndegenda nembeera mu mizikiti kanyiga wendi wano nenkyogerako kakati Allah atusaasire ffenna ya Rabbi. Kakati eyazimba omuzikiti guno mbwe nkyogera ebombo nga ne mizikiti gyange nsomesa neŋŋamba nti kati yazimba omuzikiti guno Allah gwoli mwenkanya agenda nakuyimira naffe mu layini eki. Emizikiti gyonna gyolaba egyo gyonna gye bazimba egy'abawalabu egy'abantu omuntu ogwo egy'abeegasa ab'effamire bwe gityo agenda kusimba mu layini. Naawe
ekyewunyisa n'agumala okuguzimba ate bw'osiiba naye n'asiiba bw'osaddaka ate n'asaddaka n'akusinga anoonya eki jana naawe saba Allah subhanahu wa ta'ala naffe atuwe ku busobozi ya rabbi kyabbeeyi kale n'abagizimba emizikiti abagenda bagizimba hatta guno gwendimu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasitula abweddembe obulamu bwabwe bonna mpaka ku kiyama ekigambo kitugenda okwejjukanyako kyennyukuta ezi kinene kiwanvu tuyinza okukijja kati tusobole tuka ku ssaawa 5 nenkye netuddamu neruli nga kinene naye nsaba ekigambo eki buli ali wano okifumiitirizeeko ofumintirize ekigambo kya nnyukuta ezi kigamba dhulumu obulyazaamaanya munanga abantu abasinga obungi bagamba nti obulyazaamaanya oli atunulira chairman w'ekyalo obulyazaamaanya LC5 oli gwatunulira obulyazaamaanya nagende wa pulezidenti eyo yanguse mangu ugenze wala obulyazaamaanya busse ku ggwe wekka ggwe nga ggwe wennyini adhulumu okulyazaamaanya baganda baffe okweryazaamaanya ggwe kennyini genda mu famire olabe tunayitawo tusiiba ne tugezaako tusaddaaka ne tugezaako tuyisa bulungi ne tugezaako naye kiri kitya mu bulyazaamaanya bw'abaganda baffe hadisi al-Qudus yagamba ti inni haramtu dhuluma ala nafsi mbasabanga nange neetaddemu ekigambo kulyazaamaanya tukifuule haramu direct okuviira ddala ku myoyo gyaffe kubadde okimanyi nti n'omuntu yeryazaamaanya ye yennyini n'aba n'enkumi ezi naye ng'enjala emuluma era n'agimanya nti enjala ennuma n'agenda mu woteri ezi maama gyebale kale naawe gyebale emmere ya meka 3-5 tuleete agenda okukyuka bwati gwabuza tuleete ng'agenze sebo tonzizeemu agenze nadda ku woteri ey'okubiri namuga ti maama nkulamusizza kale akamere kameka akekyemisana 2-7 n'atambula n'agenda onoonya ya meka kola woteriyo wangi bali nga walikoze woteriyo n'obaawo ya 2 n'oyomba ekkubo lyonna bwe baseera emmere n'okyama ku bukya ya chapati amagye ogamanyi bbeeyi yaago ekyo naawe okimanyi chapati ogimanyi bbeeyi n'okyama chapati za mmeka gwomanyi za mmeka eriyo chapati ey'50 olinamu 10,000 kumugee nti mpa chapati 2 chapati otunulira ntunulire n'omanya bbeeyi buno obutini obutangala bwokakola bwoti olengera ali eri okamanyi ka 5 era okwata kachapati ako bwokatunda butunuzi bwetuna bwoti oli ali eri omulaba okutangala kwako tekabaamu yadde otumere naaka ako kamanyi ka 5 kayinza okubaako 2 ka 5 kakati eno ennene gye bagaziyizza yeyo10 era naye agigaziya wakati n'agireega n'agigira bwati obwongo n'abubba n'ogiranga nnene naye nga wakati yonna lupapu temuli kantu naaka nga nebwojjewo kyolaba ali eri naga nti zino ze z'olukumi engazi zeno ey'ebitaano naakukuba bulungi nomugaa chapati nga muziseera mbadde njagalamu eggi naga nti kati awo eruba 10 eggi limu ne chapati n'omugamba nti akuseera tobaza ennyanya ye ne butto beera mwenkanya muleka akuwe
namugamba tokuba kamala okujja nja kugamba nokka ogenda kulyaki hoteri eganye necapati ziganye okkirira ogenda wa nogenda kuwa mawogo wa baketi mama gyebali kale baketi kubanga olaba ejjudde bamusiise mawogo wa mmeka gwe mugende mpa mawogo wa 2 olaba obwayi tobuuza nti wammeka akugamba atya nti baketi ya 100 mawogo taliiko bbeeyi buli wamu aba wa bbeeyi yaawo kitundu wozze toyinza namubuuza nti mawogo wa mmeka akaawa gwe ugamba nti mpa mawogo wa 2 awo buwayi obwo buli kawayi ka 10 15 nesigala 4,000 nomugamba nti kati mpaako wa 3 ne babuzinga obwayi 3 n'abukuwa yono yekka eyo yenna gwe omugamba yono yekka yagamba yoyo yenna yakuwadde mungi ate oba okyenyola abagula abalala ne bajja bo mpa mawogo wa 2 n'omutunulira bwoti nga bona mugamba nga mungi akafeera akeru tekajjula bo bamanya nti oyo mukyala mawogo wa museera gwe tokimanyidde wakatambula amaduuka aga gali 2 ga mmere gakulemye nolumba bukyaya capati nayo yaganyi kakati bwoba weri azamanyiza gwe kennyini kiri kitya ku mukyala ekakyobakola n'abaana namasuma yajangu sabuni ati omulaba agusima kati makati sebo ekibeera nga okimanyi gwe omwezi ngukutudde amakati ga sabuni nagamba tajja tumala tonyanukula yaba akwanukudde sabuni tamala natakuddamu nakwata amakati ga sabuni atandika gajjamu obutolo obungi olw'ekiragiro kiri amakati gamala omwezi kati omuntu avudde eno ng'atambula nga alwana 15 ezo obutazijjaako oyo aba akabyabawako okufa ebo bosanga atambula naga nti nze newuunya baani abalya ennyama eyo gweomuddangamu nomugaa nti mbuzi buli naku bati nenkoko enkoko yagumunya anti balina sente naawe olina bukopi banange buli az'amaanyi kuffe kennyini ku myoyo gyaffe gyennyini ku bakyala baffe bennyini maama ne taata bennyini ku baana bozadde bennyini kati gwe tuna abaana bo gye bagenda bakola bibuuzo aba gye basomera abo abaana bo gye basomera toli mulyaz'amaanyi kyokka gwe magalibistawu oli ku layini era eddiini ekuluma fajiri ng'otuuse daba abaana gye bali daba zulumu gye wakola ku baana bagenda kukola batya simanyi kyakukola bwetugenda kukola yagamba nti inni haramtu dhuluma ala nafsi lwerwaneko bwerwanyi dhulumu mu mutima gwo giteekemu nti eri haramu obulyanz'amaanya buli haramu nga bwolaba mu mutima gwo ogaa nti nze mbiziye kiki kyoyogedde nga noli bwajogera mu nafsi yo tuyagala jiwulira kigambo mbizi owulya nga wesiwala nemala ejjanga etambula wawo ngaobudde bugizibiridde embizi zibeereeyo naye ne bugizibirira nejjanga etambula neyingira kati wano nenga nti kanyingira wano sina kyakolege nokola wetulabamu nekwata wali mu nsonda negenda wali neyebaka tusoma netumala nga yebasa muvaamu foogu olw'eddiini nti awulira kati mbu eddiini ye etoleddwako embizi eri muzikiti wano tasaba nagirumba ayinza ojjukuba tekeeki ffenna embizi eddoboozi lyekaaba wano tusukane tudduka naye ngaekigimukubisizza mbu eddiini agiraba omuzikiti egutta abanga gye basoma teri yasona yadde na embizi okuyingira muzikiti yagikubye ayinza ojjukuba teke nekaaba omuzikiti gwonna negupamira nga bwefuluma lwa tekeegi tajagala muzikiti mbadde nsaba muganda wange mpuliriza nga bwolaba
ekuumiddwa ng'eyingidde payini gisse ku mutima ogende nti oluvannyuma lw'okuvaawo okwange omwana ono ki ekigenda okuddirira. ebyo binnyini byolaba okola awaka byajja okukola. omukyala yalwala amajini noleeta omusawo muganda, byeyakola ku maama waabwe maama naawona bye bagenda okukola. ojja muzikiti nowanika emikono nakabiri ayallah 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 wange. abaana gye basoma ku makya bakeraku. tolaba nti kiri opposite naawe n'abaana bo. ndaba osaza anse banfu waligiresa eri neyeebaka. ndaba oba okuba yabwereere. n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti fala tadhalamu, temweryeza amaanya mmwe kennyini bannammwe. totwala kintu kya munno kireke, naawe okimanyi si kikyo. naawe kennyini okimanyi. temweryaza amaanya bainakum muharram, wakati wammwe. gundi wallahi laila nosirika bwoti ntimanga kugamba si kikyo si kikyo si kikyo, naye ngaoyagala kuleeta kirayiro naye nga kikigamba naye si kikyo. wallahi wange nemuvaamu agu nagamba nti ogenda layira emirundi egyo ebuleeki Allah akulaba. kwata kulani, ebyakulani tebyabaddemu. biki ebyabaddemu? ani gwolayira? sekaddamu olayire nti awantu awo wawo. wallahi wange nolayira n'ogwokusatu naye nga siwawo, nga naawe okimanyi. nyiniwo talina maanyi gagenda kukusobola. olayidde abantu bakakasizza, nagamba nti sina kyakkola naye kasi munkakasa ekifo ekyo kyange. n'omugamba nange diriesa nkakasa kyange. ebiwandiiko byakyo obiraba, naye najja ebiwandiiko byakyo nagamba naawe obiraba. bannange Allah wakati abawaali mwambi mugamba buli omu kikye ddala, tekubaako nyini kifo ekyo abataliiko, abatamumanyi Allah nti kwali. ekirala abatamulaba muyamba, naawe ayagala okitwala obwerere abatakulaba olowooza. temulyazamanya baganda bammwe. temulyazamanya baganda bammwe. tutwala kintu kyekireke, ojja kisasulira oba oyagala oba toyagala. ekigambo dhulumu obulyazamanya ku bintu byonna, ku bawaka, ku maamawo, ku taatawo, ku bisolo, ku muliraanwa, byonna. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani ekitiibwa, ba'udhu billahi minash shaitani rajim, yagamba Allah wala tahsabanna Allaha ghafila. abantu tebalowooza, tekakutolowoozangayo, tekakujjira mu bwongo bwo akalowoozo konna kakaba akatondo nti Allah agayadde, batutte ekifo kyange Allah nga yaliridde, agambe tokireeta. ekintu kyo bakitutte Allah tagayaliridde, tokireeta. agambe nti amma ya'malu dhalimun, kwoyo aba atutte ekintu kya munne. gwali wano ng'otutte ekintu ky'omuntu, tokakutandangako n'ofuna ekirowoozo kigamba nti Allah ate kati nedda andabya ng'avuddewa, kemaze ekintu kiwedde. era kyova olaba otwala ekintu ky'omuntu gwakitutte woowaana gwe bakitutteko naawotoka
naye gwakitutte essanyu nerikutta nosinkana muno mugati nagambe tujja kiwangula yadde atwepankako kiwedde nedda akyagamba ki nze nakakasa kasitanyingira mu kintu nze mu famire bamanyi ngaani okutwala ebintu byabwe oli mu kwewaana. Allah agamba nti gwatutte ekintu kya munno ng'okitutola okuba nti olina amaanyi omusobola, innama yuakhiruhum, agenda gwe gwe batutteko ettaka lyo, batutte ekibanja kyo, embuzi bagitutte, pooti yo bagitutte, ayongezaayo ekifo n'akigaziya ekikye n'afunza ekikyo. Allah agamba nti innama yuakhiruhum, teweeraliikirira mbandese abantu abo batwala ebintu byabannaabwe liyawumi, eriyo olunaku agamba tashkhasu fiihi l absar, eriyo olunaku gwabitwala amaaso leganakanuka kuŋŋaanya ebintu byabanno ng'otwala, kuŋŋaanya ebintu bya famire ng'obitwala. Allah agamba nti gwe batteko ebintu teweeraliikirira, eriyo olunaku oyo abitwala amaaso legagenda okukanuka, bamukondeko bamugende nti mama Isma, bamukondeko bamugende nti dirisa nga takyasobola kuyitaba amaaso mugagirayo ti nga bwegaddayo. Yaga nti wanahanu akraba ilaihi minkum walakin la tubsirun, bajja kudda ebweru bagende nti dirisa agenda. Malakul mauti ekutuukeko nga gawedde amaanyi byewakuŋŋaanya byonna, awo egenda nti ya ayatuha nafsi, dirisa munnange oza kondabyeko nti otundako irjii ila rabbiki, essaawa etuuse genda wa Allah kati. Ogenda kukola otya ebintu byewatwala ku banno, ogenda kukola otya ebintu byewatwala mu famire, ogenda kukola otya ebintu byewatwala ku mukyala mpaka n'amahale nakati wagalemera. Ogenda kukola otya, ogenda kusaba Allah wange nyamba tontwala kati, nindiriza mbulindiriza nzireyo katono ne bwe sinaba ennaku ezi nkole bino. Fala saddaqa, buli muntu muddiza ekintu kye. Allah nonyamba buyambi, buli muntu bonna basumaya baganda bange bonna benatwalako ebintu byabwe ngenda bibaddiza. Idha jaa ajaluha, bwemala ejja nti kati ogenda leero, la yastakdimuna saa wala yastaakhirun, tesobola kwanguwa nga yankya nejja leero, erina kujja nkya. Nga bwetesobola kerewa nga yaaka kati nejja nkya, nakyo tekisoboka. Allah akigaanyi, ogenda kanti nkutwala. Naye kwata ali azamanya muntu twala kintu kye, ekyansi gyoyina radiyatan mardiya, Allah musiimu naawe weesiimire gyolaga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, weegali amaziga. Omuntu ng'atutte ekintu kyo ku bwereere ng'akulyazamanyiza ng'okaaba, totemuleka atwale. Allah akugumizza n'ategeeza kitutte, togamba nti Allah yeebase, wabula innama yuakhiruhum, akyakulindirizaako olunaku lujja lwagenda okukanula amaaso okaabe. Allah wange fala saddaqa, buli kintu nta nzireyo, buli kintu, buli muntu muwe ekintu kye. Bwe malobi bawe bwebabe ne bagwayo, wala swalla nziruke mu muzikiti. Saba Allah subhanahu wa ta'ala byetwajja kuba naffe nga si byaffe tubibaddize. Kakasa mu mutima gwo nti ekintu kyolina si kikyo, naawe okimanyi. Abasajja bakayana ewaffe mu byalo, abantu ne bakuŋŋaana, kiyamaanyi avuddeyo, mpita wano naye nga ababiri bakayana nga kikuubo bwe kiti, eri poloti ya mulala neno ya mulala, naye nga akabakayanya ekikuubo kino, buli omu mu nkwawa ataddemu ekituumu ky'empanyi.
buli omu yamyusedde amaaso, buli omu byayogera byebiri byenaga Ibirisi byagamba, bonyiga toyogera nga buli omu ebigambo byayatula. Ogenda kuntegeera naye namugamba nange ogenda kuntegeera, ojja kundaba nange ojja kunfunamu. Bagula wamu. Chairman atuuse abaaliwo ngangula, nona agamba chairman atuuse abaaliwo ngangula. Nze mpita wali, Noweri agamba ayita wano, Nowe nagamba mpita wali. Chairman kano kange, noli ayita chairman amugamba chairman kano kange, chairman gwankola endagaano, noli amugamba chairman gwankola endagaano. Chairman ebigabo byogera nagamba munsobedde, muntabudde n'omuntu mwembiriri, naye chance eri mwembi muli basiraamu, mwerese. Tukoze tutya? Abaana bagamba taata waabwe, taata tetulekayo kantu kaffe, n'abaana bagamba taata wamma nedda naffe kaffe. Chairman abagamba nti munansonyiwa, ebiwandiiko mwazze nabyo. Omu n'agamba nti ebyange mbirina, omulala n'agamba nti nenze ne bwe sibireeta njirina wano. Amugamba tuyambe, kwata pikipiki ogenda oleeta ebiwandiiko bitulinde okutulabe. Allah kyova yayogera ekiwandiiko naga ati nuun walqalami wama yasturun. Tosaamu mpaka ne bwabanga muganda bwe muzaalwa maama yakwesiga mukoze mutya muwandiise, taba mubbi. Si kitegeeza, wabula kyekitegeeza nti maaso owabaawo obuzibu bwonna kino kivaayo. Baleeta ebiwandiiko, bagenda okubijjayo bwe bati pima 5 nga gakoma 1. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosi nga Qur'an mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo, Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Qur'an, Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera olulimi Oluwarabu mu butuufu bwalwo, Swala mwogenda okuyigira esswala n'obukulu bwayo mu Busiraamu, Yasaruna mwogenda okuyigira okusoma okuwandiika olulimi Oluwarabu n'okugatta ebigambo ekinaakusobozesa okwanguyirwa okusoma Qur'an, Tafsir mwogenda okuyigira amakulu n'ebikwata ku ssuula eziri mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'an, saako ne koosi ez'endala nnyingi ez'Obuyisiraamu. Ku Twahira Islamic Center Online School tukuwa amasomo g'okwegezaamu 3 beddu nga tugenda kusoma nga tuyita ku mikutu emigattabantu nga WhatsApp, Zoom ne Skype ku ssimu yo ng'osomerawo wonna w'oba oli mu budde bw'osobola. Twaniriza buli kikula kya muntu nga tetusasula mu myaka, nga tukuwa omusomesa oba sheekha owuwo akusomese wekka. Abasomesa baffe bakugu nnyo ng'ate ebisale bisoboka. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno kuba ku nooti 7 nooti 8 38 46 nooti 4 oba ku website yaffe www.twahiraislamicenter.com. Twahira Islamic Center Online School, learning made easier. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi nga bw'atugamba mu kitabo ekitukuvu Qur'an. Fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah asitula abakkiriza mu mmwe nabo byawo okumanya eddiini mu madaala. Wano Twahira Islamic Center Online School weviiridde okusomesa eddiini yo ng'eyita ku mutimbagano nga tulina koosi nga Qur'an mwogenda okuyigira okusoma ekitabo kya Allah mu butuufu bwakyo saako n'okukikwata ku mwoyo, Tajweed mwogenda okuyigira amateeka agafuga ensoma ya Qur'an, Arabic language mwogenda okuyigira okusoma, okuwandiika n'okwogera. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Abad Allah tumubaza
akabanga katambuzaako okuva ku salati al-maghribi okutuuka ku budde bwa ishai. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu obulungi. Otuuka otya ku yaumul qiyama nga tutudde bwetuti nga bwetuli wano. Era ogasenga nabaamu mpaka ekirala kyenti olunaku tugenda okusinkana Allah lwagenda tugaa nti kati bagenda kujjawo ejjiji mulabe ku Allah nti Allah wuuyo tundeko bwoti. Olaba tululunkanira ku mugole w'ekyalo, muwala wakyalo abadde ku kyalo, bamuyingiza ekisenge ku makya okuddamu omufumya ku 11 nga bamaze omukolako byonna, ffenna n'abawaka bennyini alinnya mutonninnya anti njagala kulaba mugole nga sumiini owa bulijjo naye nga sumiini yafuuka sumiini. Abali mu madirisa abali emiryango bona mugole tafuluma naye nga wawaka ku Allah kinaaba kitya notunda bwoti nga Allah yennyini gwobadde osinza bulijjo. Omunyo omugambe nti njagala omubulye nensiiba ngenjala ennuma ku lulo yeggwe ogenda kufaana oti. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize tumulabeko ya rabbi. Nama tuwa tukigambo kya obulyaza amaanyi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti wattaqi da'watul mazlum. Baganda bange nga nange neetaddemu tutya edduwa y'omuntu gwe balyaza amaanyiza. Omuntu nga batutte ekintu kye ku bwereere, omuntu yenna nga otutte ekintu ky'omuntu naye ngaokitutte ku bwereere, yagamba sallallahu alaihi wasallam fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab. Ekintu kyonna kyotwala eky'omuntu naye ngaokitutte ku bwereere, wakati we ne Allah tewaliwo kintu neki kireetawo yadde kasitira akamugiriza obudduwa direct ku Allah. Buli ali wano yenna na buli andaba yenna ng'olina ekintu ky'omuntu kye watwala naye nga wakitwala bwereere nga takikuwadde, n'akaaba n'alaajana naye nga tasobola kukujjako obusobozi talina, n'atuula naga nti sirina kyakkola nkitadde akitutte. Wallahi thumma wallahi teweeraliikirira, ajja kukusabira Allah ajja kukolako. Tewaliwo jjiji lyonna limugaana Allah direct edduwaye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti tugyeraliikira edduwaye omuntu nga bamulyaza amaanyiza. Baganda bange abali wano checking ebintu byo temuli mu kintu kyolaza amanyiza naye bannange tunayitawo batugenda kudhulumu tunayitawo. Leeta omukyalo omu tandika Allah naga tandika na babiri, leeta abasatu, leeta abana, babiri basatu bana. Yagamba Allah nti fa in khiftum alla ta'dilu, bwolabira ddala nga obwenkanya tojja busobola nga ojja teekawo bulyaza amaanya bw'abakyala abo, n'akuwa ekiragiro Allah fawahid, beera n'omukyala omu. Ng'obweraliikivu obulyaza amaanya mu bakyala abo bunajja beera n'omu. Tutya edduwa y'omuntu gwe balyaza amanyiza. Abasajja bali wano munansonyiwa, abakyala be tulina tuyitawo ku kiyama. Bamutuukako ne bamugamba nti ekituleese wano tubuulire, baawo baagala muwajjana n'omuliro, tugambe akuyisa atya, laba owewuwo asaawo bigambo ki? Era nga bwe tutudde wano ne bukya ku makya obulyaza amanya bw'omukyala bw'omussaako ne tugamba nti omu tutumya buliri bwe babuleeteko wano, obuliri obubwo kwosula n'ajja ati katyanga omuwasa bujjeko wano tubulabe. Eri afuluma naga nti nze sirina tusula, tulina kutusula naye kati nze mbadde sigulanga bwange naye tulina kutusula naye, ng'okutuusa wano obuliri kwosula bukwasa ku mimwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natugamba nti tutye dhulumu y'omuntu, tutyo edduwa y'omuntu gwe balyaza amanyiza. Hadisi al-Qudus, Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba omuntu yenna yagamba nti la ansurannak, bwe baba batutte ekintu kyo nja kutaasa. Baganda bange bali wano n'abandaba, ekintu kyo kyonna kibatutte nga bakitutte ku bwereere nga akitutte alina obusobozi asobola n'akitwala, Allah agenti teweeralikira nja kutaasa.
yasawo ekigambo ekinene naga nti walam bada hin newanayita ebbanga. nga liwanvu anti teyalyogera newanayita ebbanga. Allah agenda kutaasa, akumanyi nti poloti yo bagitwala, akumanyi nti omuvubuka oyo yatwala mukyalawo. liiso oyagala mukazi wange, haramun haramaini okomba mu Qur'ani. biki byolayira okomba mu Qur'ani? genda kubiri mbadde naye kati munno bwemugenda nga mutambula naga nti olayidde nentya tetwalina mukazi omu, tewalina muka musajja oyo undayidde kwejjako Allah manyira kati mwishaayi nja kujiwanika emikono mu bbanga bwenti ajja kundaba Allah nsaasire nedda naaliyogedde ki naye omusajja omulabe bwabadde ankutte nemulayirira okomba mu Qur'ani antadde buti. Nonyeza kyemugamba nekimbula konze wallahi ogikombamu awo nakutuka onamugawo nokola otya nabiraba oluvanyuma naye nga kiri kiyise kiriwo ekiyise oli ku mukyala we. Allah agenti gwe bagalira omukyalawo teweralikira ngenda kutasa nawe wanayita ebbanga. sente ze zebatwala omusajja najja mu maaso go nafukamiranga mugonvu muzibu nyambo mpole ennaku ezi lero akumeka Saturday nje si Sunday seeka ku Monday saawa ezi zonna nzireeta lumu nga bwoziraba wano nedda gwe olinga atamanyi esaawa ezi ziza nno n'okuwera ebbiri nkyagamba nnya nezitatuuka erize eŋŋambye nayingira ennyumba nakuwa emitwalo aga nagamba onaakuwa olwesiga lwensiga tetuwandiise gwe goba nogaa kiva wano netuwandi ana nkugambye ku Mande nkyasi Mande nogenda Mande netuuka olwokubiri nelutuuka olwokusatu nelutuuka kulwokuna gwe nokuba nyini sente. Salamu alaikum. Ewalaikum salam. Kyongamba nkimanyi ate obutakubira mbadde toza nti nkwerabidde embeera naawe ogiraba bwe muti bwe mwawangana sente gwe nosinga nyini sente ebigambo ebingi era essimu ye ennaku zozo nangirowooza nti ezze era yina ezze kati enkya ku makya nzikuwe nakyo nkyejjeko kati wulya byoyogera okyejjeko bwe biti bwe byali. Mbadde ngamba nti ku Mande bwalikedde ku nnya wali musinkanye nomugaa nti ensonga endeese esente sinafuna emitwalo gaana naye njagadde nkusinkanye nti sinazifuna mpaayo endaleezi. bwemutuuka ku lwokusatu era nga tonazifuna omugaa nti mpaayo endaleezi. bwemutuuka ku lwomukaaga nga tonazifuna omudiro omugaa nti mpaayo endaleezi. ye agenda kowaga nti ekyamazima nkuwaddeyo omwezi mulamba teweewa ntono esente zigenda kubula. emitwalo 4 ebigenda okuva mitwalo 4 meeting chairman bamuyise emitwalo 4 ebigenda okuva mitwalo 4 buyombo naye nga si bwe mwalinga omusajja azikuwa malirira omusajja ozimulekere. Allah agenti ngenda kutaasa ku musajja oyo newanayita ebbanga eddene. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ittaqu dhulum. ekigambo kutya ekigambo omuntu sagaga nti oyiseewa pise matugga amazzi gasaze ovaawa nkugambye enva Kampala gali amazzi olengera malengere notya nemusooka mugize ebbali emmotoka newa matuka omulana ye nga temunamubuuza n'afulumamu nabaga nti muddawa matugga mufudde. ebigambo ebyo byawukanye oli yagenda nti mutye onagayemu nomuga nti nga tuli balamu wano kemudda mu maaso kiki amazzi geeyongedde akamotoka kamwe kapulimo kagweramu muvuga mugenda maaso tujja kagweremu kasa tujja kugalirabirwamu mugenda. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ittaqu dhulum mutye nnyo okulyazaamanya baganda bammwe
okutya ekintu si kudduka. Enaga nti taqullah, muti Allah tabaraka wa taala. Ne boogera ekyo n'olyoka oyita wano ng'odduka oyita mu nnyumba z'abantu otwala misinde. Ani oyo Yusufu? Kiki? Atya Allah. Kyekimuddusa ekyo nti maama nnyabo wuli akkirira. Kiki? Nti atya Allah oyo olutya. Nedda, kubanga naye bw'anaaba akwetaaga Allah tagenda kudduka naawe. Allah yagala kutta kati ku magalibi ku ishaa'i noga nti ajja kunzita nkya ne mukkirira. Ani adduka nti Muhammadi? Allah yabadde yagala mutta kati Muhammadi akyaganye batuuse empereerwe n'otwala. Bani abo? Allah akkirira ne Isima yagala mutta leero. Isima agawakanye. Isima adduka loke kufa kati bisoboka ebyo. Atula butuziraga ati kun malakul maut kirira. Ene entebe teyenyenya namugwa ng'ofudde. Buli ali wano bonofa arushi Allah tayinzaga nti ng'ejugumidde kiki anti Isima yafudde matugga. Tekisoboka. Okumanya bizibu ne lwolifa ng'oyina ente ejja kulya ebikuta ng'ofudde. Ente olugiwa ebikuta byewawaase nga mayiti eri mu ddiiro olugiwa egamba ono aleese nga tutaddeko omunnyo gwa bulijjo ne bagimansirako omunnyo. Leeta ebirala naye ng'oli mu ddiiro oli mayiti teriiyo woyinza gituka nogekwata ebikuta dya ente ebiganyi mukama we yafudde ejja birya bagikama amata gaveemu ng'aga bulijjo. Tewali neeki kikyuka oluvannyuma lw'okuvaawo muno matuga gwe ng'ofudde. Tewali neeki wabula abantu bebewe yani ani yenna yafudde olwa noonya okutegeera yaliwa nga balyoka bakubawo ekigambo konootegerekekera bakinoonya ne kibabula. Ono atava mu muzikiti Mungu ng'aba akwagadde. Ayazina ku fajiri mutegedde. Ono avuga bubi pikipiki ng'agiweta so nejjo yagivuga n'asaalu mu kolansi omalabdeyo omuvubuka ne bakutegeera. N'alyoka kubawo ekigambo ekinene. Eyali capati omunaana ng'awakana n'amagi 12 yali afiddire wali omwerabidde ku capati za gundi ng'akola empaka. Naga nti waluddewo senga wamwogedde. Ono yali afa capati yoyo ne bakutegeera. Nabbi salama agambye nti ittaqu dhulum, mutye obulyazaamaanya. Mazima ddala mu butye okutya ekintu si ekintu kityalaga ebikiraga nti okitidde. Fe abasomesa bobeera ku ssomero ne baga nti dayirekita wuuyo entuula eyo oba muli mu mbozi mukendeeza ebigambo dayirekita wuuyo ajja oli najja n'abagamaga ti wuli bagalwa geti wana muyinza okusigala waaba. Ekyo kyemukola kiraga kutya atuuse. Allah Yesu bw'ayagala Allah wuuyo nodduka wonna wooli wonna yetabanja kujja akulaba. Fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka. Newankubadde gwe tomulaba ye buli wonna wooli akulaba bw'ati. Saba Allah tusonyiwe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti mutye nnyo okulyazaamaanya baganda bammwe. Lwaki mutya? Agamba nti fa inna dhulum, buli yenna alyazaamaanyiza omuntu yenna ekintu kyonna ali wana mpuliriza n'andaba. Omuntu yenna ekintu kye nga okitutte kyonna n'okiryazaamaanya n'okitwala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fa inna dhulum, buli yenna agikoze dhulumaatu yawma alqiyama, ku kiyama nzikiza. Munsonyi obusonyi nkikozesa empola. Buli ali wano zibiriramu katono olabe enzikiza gye ngambye. Zibiriramu katono olabe. Labayo olabye tunula kiki ekyo kyolabye kakati nje kaddemu zibiriramu katono labe amaaso gasibire dda tunula. Senga ozibira oti mbaga ati kiriramu wano tambula ebbuloka z'okubaawo terera mu kkubo kyokka bulijjo woyita okujja mu kusaala. Naye ng'obuzibu buzze ku kintu eki kizikiza. Zino balubu ne zivaako bwe pa ogenda kulaba omuntu tayagala kizikiza, ayagala kitangaala.
enzikiza eri ebweru n'empewo neyingirawo oba wayimidde ofuuyisa ekidomola ne kigwa kiro zipu egwera mu kisenge gyogisibira noga nti ndabye omuntu yennyini nga mumpi bw'ati ninga kidomola abadde kufena kwennyini nze afusimula n'asitama bw'ati nonyonyola abali mu nyumba ninga wallahi kidomola taata n'afuma entooki ngaekidomola kyekibaddeko ekidomola bakipanze abaana badde bazanya ne bapanga ebidomola ebi kati empewo bweze nekuba ekimu nekigwa ku kino nekyefuula n'olabanga amagulu noga agudde bwati fulaati taata ku nsonda mulabye nze kennyini n'olugoye lumyufu okutuuka ku kidomola ngaekidomola kyekimyufu kati nebasala magana nti zulumaati yaumul qiyama yenna alyazamanyi omuntu obulyazamanyi obwo ogenda kizikiza ku kiyama naye ekizikiza ekyo kigenda kwenkanaki bangambye tusaale essaawa 2 n'eddakiika 2 kamalize n'ekigambo kino tetujja sobola nzikiza kwano gwange omama mwita Sulaimaani yayamvuka ku piviki ngedduka tuli mu byalo ewaffe nga mukimanyi muli kukola mwesiimi tuvuga tuwedduka ebinnya naŋŋamba seeka nekubo nze ndimanyi okumanya ndimanyi ne bwenzibirira ekigambo kyayogera mukitegedde okumanya ndimanyi ne nyamuga nti tozibirira to ntidde ogambye olimanyi ne bwozibirira nemuga nti ntudde naye tozibirira era okwogera ekyo nga nkute kantu ka pikipiki emabega nga nfunye okutya aŋŋambye okuzibirira asobola okukikola mu kinnya bwennyini nga takimanyi netukuba nti wansi kyenva nkwatako emabega nemuga nti tozibirira ntegedde osobola ojja kuzibiririra ku balala kubanga enzikiza ye ngimanyi sigenda gisobola ate yange nti alimanyi ne kyava naseeka otya naddamu nadduka okuvaana okutuuka kukola nsooli Allah nazikiza ettaala ya piki kya nevaako nanga ntiseeka ebizibu bituuse nemugamba nti ate biriwa ebalubu ekubye subhana tugenda kola tutya nemuga waŋŋambye ekonanga ntiseeka eri yadde emboozi nkubuulire obuzikiza eba nzikiza tugenda kolina piki simu tugisibe ku nankani nga kujja olukoba ku pikipiki kutuuza simu buno obutini ku kitaala kugisiba omuntu yenge nti ne bwazibirira tukola tutya kati Allah akitukoze etaala balubu obuduuka buli eri Kawanda sigamba nokola nsi wammwe mulimu amataala gapi nkugamba mu byalo gye tuli nimugamba nvuddeko olwo mulimanyi ogenda kufuga buvuzi bawange nebwozibirira nakati ogenda sigala otunda mu kizikiza ate tugenda kwanguwa kubanga agenda kubakola atya tunula duli yadde azibidde mu kizikiza ate nga azibiridde naye nga ali mu kizikiza oba okitegedde bulungi kakati ankakasirizza ddala nti ngende mugamba nti ogenda kuba otunula mu kizikiza tugenda kwanguyira nga seekeri yadde emboozi naawe gwolaba ndabe kuba tugendawa nga wetuyimiridde ffenna n'ebigere tetweraba ali wano ngaotwala ekintu kya munno enzikizo ojja giraba yaumul qiyama kati olaba era buli wamu watangaala ngambe ntusembyeyo ekigambo kino kinene nina kitumidde bwenti nga nakigamba abasiraamu ba wano kikino buli ali wano yenna nandaba nampulira ng'olina ekintu ky'omuntu kyonna nga wakitwala mu buli az'amaanyi nga wakitwala olw'okuba osobola nga wakitwala olw'okuba gwe omukulu wa famire wakitwala olw'okuba wakozesa ssente wakitwala olw'okuba wasoma bwewakitwalako tebaasoma noleeta ebbaluwa nga ya luzungu muganda wo gw'ogyetedde yakoma mu P3 n'ogimutuusako n'omuganda nti somamu kakati oba omulanga ki wa P3 tamanyi yadde okwogera ekigambo n'eki ky'oluzungu n'omuganda nti somamu osayininge wansi n'asayininga ng'ebigambo byonna bitegeeza nti nzikirizaganyizza nabo tutunzeewo bigenda okujja mu kkooti nga wassaako omukono
nenga wetewabitegeera nomuga nti muganda wange gwe wankola kino lwaki tewaŋŋamba kyebitegeeza ebintu wali otegeeza kutunda ttaka nze nali situnda omulamuzi naga totulekanira naawe tuula wali afande kamatayi noyita allah wange kasimu nze muganda wange nkugamba openi nali situnda samanya luzungu sirusobola nga naawe ekyakulesa oluzungu ku muganda we yakoba mpito kimanyi talumanyi nomugamba sayininge abalaba allah kiyama kizikiza kakati wuliriza kino yenna eyali azamanya omuntu nga watwala ekintu ky'omuntu ku bwereere olw'okuba oyina amaanyi biba bisatu agamba nti tanaamu ainuka atutte ekintu ky'omuntu amaaso ge ayingira obuliri neyebikka neyebaka n'okuloota n'aloota nga bwakakasama amasumaya nti yadda nepankako nze nagamba nze nyingira mu kintu nenkiremwa eryo kati ettaka libwedde okubba muli mu kisenge ogamba mukazi wo n'omukazi ono allah ajja mukukisabulira ajja kubyogera biwayogera eryo ndimaze neweebaka otulo ntukutwala n'okulatta n'olatta oyo omu walmadhulumu aga nti ono gwe bali azamanyiza ekintu kye muntabiuhu yad'u alaiki ye omulimu gwe okwebaka kumulema n'atuula ng'akola kino amaaso ge gaba mu kutunula wa allah nakuwanjaga mikono waggulu ekiro kyonna essaawa 9 ng'ayita allah amuga nti yusufu atutte ekintu kyange munsonyiwo kino nkibagambe ate mumpe ansa buli omu mutima gwe eriyo ekintu ky'omuntu kyotwala nga okitutte ku bwereere naga nti alhamdulillah kitwale allah akuwemu obulungi nkiddamu ngaate ansa ngimanyi nammwe mugimanyi senga otwala ekintu ky'omuntu n'omunyigiriza n'okitwala nga kikye nga si kikyo asobola okugamba nti nsaba allah akumpeeremu obulungi mu kintu kyange kyotutte ngendo bwakaaba kakati bino wammanga gwatutte ekintu weebaka gwotutteko ekintu n'awanika emikono owookusatu yasembayo agamba nti wa ainu llahi lam tanamu amaaso ga allah tegeebaka mukurusiyu yaga nti la taakhudhuhu sinatu wala naumu allah tasumagira yadde okwebaka gwe batutteko ekintu kye tasumagidde awanise emikono eyatutte ekintu yebase otulo tumututte ono awanise emikono gwasaba tasumagirangako era teyebaka biki ebigenda okuddirira biki ebigenda okuddirira n'ebigambo ebyo sijja byongerako genda n'ebyo ebi gwe manya nti otutte ekintu ky'omuntu gwogenda kwebaka kubanga olina essanyu ekyokubiri manya nti gwotutteko ekintu kye tagenda kwebaka agenda kuwanika mikono ng'asaba allah ekyokusatu era lye teyebaka la taakhudhuhu sinatu wala nawm tasumagira tajja kusumagira talisumagira teyebaka tajja kwebaka talyebaka oyo gwe bannyonnyola kitwale inshallah allah lwalekize tunakomawo tujja kulaba emiteeko gya obulyazamaanyi butandikira kwani ani addako ani addako ani addako kati tubadde twanjala bwanjazi mukeeka kuba tuteekawo seminti tuleke emisaalo ku kigambo ky'okulyazamaanyi omuntu ekintu kye oba okoze bubi awo wenjagalira abasawo mu ddwaliro erinnya alikula nga lirimu ekituli nga lebwotunda bwoti mulinnyo olengera abali eri n'alikula bwe pa amugaa ti musawo nzise eraga nti liirina kwata erinnya lyo bagasigaza ekinyo n'akikuwa nga bwolengera bwoti naye nga ennaku ezi tonenuga musawo sirya seebaka naga nti liirina nti naali kusima ngaoluba bwe ruti era ngaowulira oluba lwonna lulinga oluvuddemu musawo sizimbye nnyo nayita mumaaso naga teruzimbye nnyo totya ngaowulira mbu kifeesi kifudde n'akikuwa ekinnyo kyo n'okitwala ani agalina eka temugakulamu
ndowooza mugaterese olw'obusungu. Linnyo lye linnuma okusinga okutuuka wano. Musajja omwe ewaffe ye yalikwata n'alikwata naga linnyo kirino bwe yatuuka eka nanga aliterese oluba ne luwona n'amira eddagala ne luwona n'ajjayo embazi. Kati olw'obusungu n'alikuba embazi ne lyatika limementuka. Kati munsonyiwe erinnyo noona akuba ani muutufu w'omutwe. Erinnyo terimanyi nti olikuba. Akawuka kaavaawo dda kagenda. Kati omusawo we mwagalira nali alikuddiza. Tondyatowekwasa nti nkulyazamanyiza erinnyo lyo. Kati mwebangula bintu notuuka ku bintu bya munno mpakambi jengedde miyembe guno dekandebe n'ogulya omuyembe n'ogumalawo nomala okumalawo nomugaa nti kati zaako omulala ngenda gigula giwooma. Omuyembe ati ogulidde tebasaako omulala tubale guno gwolidde. Ambadde gwo ngukebera genda okebera egya maamawo. Musajja ali ku bizinensi kwozanyira biki byokola ebyo. Omuyembe ogulidde yegipanze giri 5 mutwalo ate ogwokutaano ogwokumutwe ogulidde mpulira bwe giwooma. Kati gino ngitegedde negino giwoomanga gino era ogenda okulanga nti gyonna gyegimu nga tajja kusobola kubanga nebanaga nti ino janjawulo neguno ogenda kwata akambe deka gyonna ngikebere nfuna ogunaabaguusinga gyonna ogenda fa nga okusa tojja kugula. Beera mwenkanya twala guno kwolidde neguno gwenyini gwolidde tukubale nti ogututte si bwe kiba. Wesikanyiza na muvubuka afuna omuwala naga nti kansooka embeere naye mwetegereze. Esinza wasa mukazi nga sibaddeeko naye mmala mulaba ogenda kulaba ki. Mbadde nga nti wuuyo tumukuwadde mutunuulire noga nti njagala kumwetegereza nga ndi naye kale musemberere mwetegereze naga si kyeŋŋamba yogera amazima oba gamba kumulaba. Noba n'omukyala n'azaala abaana abo wamuwoowa nkyamwetegereza oli mulwadde. Abaana 2 ne bawera abana wamuwoowa kati wentuuse naatera ngenda mwetegerereza ddala biki byokola. Bannange bulyazamanya bususse mbalamira ebintu 3 bye mbagambye. Lyazamanya omuntu ng'omanyi gwalyazamanyiza ogenda kwebaka olw'essanyu ofunye kyoyagala. Gwolyazamanyiza agenda wanika emikono nga nnyonnyola. Gwagenda okunnyonnyola teyeebaka tasumagira. Ali wano yenna nga batwala ekintu kyo guwanika mikono. Wallahi thumma wallahi la ansurannaka wala ba'da hin. Allah agenda kutasa na wanayita ebbanga. Ne bwana abaniiginawo nga batuuka ku muziki ne babitwala gwe fassanyu tambuza bigere. Ngatusa zibadwa subhanallah hani yazidde tomukolimira. Wetabuje ku bigere ogenda ogenda nti alhamdulillah ezo kati nfunye. Ajja kuzunga ajja zisasule ze katayagala tokayana naye. Bannange ebintu bye tulinanga si byaffe tubiddize bannanyini byo. Mbalamiranga nange sejjemu amanya Muhammad Burani Sentogo. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.